Kyaffe ekyokubiri tukiguddewo n'akasatira kabadde ku Kereziya Matale. Omusajja bw'avudde mu bagoberezi n'alumba omusosoldooti ng'akutte ekiso mu ngeri y'okwagala okumutuusaako obulabe. Wabula ono bamwanguyidde era ne bamukwata. Omusajja avudde mu bagoberezi n'agenda butereevu ku wotwali n'ekiso wawadde Reverend Faaza Joseph Bwanika abadde akulira emirimu y'okusaba ku mazaalibwa e Matale. Abategesi mu Eklezia n'amu ku bayibi abadde okupi n'olutale bamulabukiridde amangu ne bamubaka. Okusooka nasigadde ng'akwogera naye mu makati awo abantu batandise okukola ki okukyankalana zinsirikamu katono. Naye nga kyensaba kyakyama kyakyezi gonna gali mu ggwanga bateekewo obukuumi ku mulyango. Naye okugamba nti balina obukugu obwo ng'obw'abasirikale ekyo kyekitali ndowooza. Okujjako nti tulina ekitongole ekisobola okutendeka abantu baffe abo. Kitegerekese nti Amuggyiddeyo emyaka 68 abadde akulaga obasikiruko ssino ly'amafuta erya Dawson mu kibuga eky'ekalisizo kigayibwa nti yakyankalanyemu omutwe ennaku 3 zisinagibwako emu gy'abadde akozesa babakama b'okumwekengera. Faaza ye mukama wange tegedde nze eky'okubiri nazaalibwa Joseph mange Catherine enju abeere mwana wa Katonda ng'awulira ki yaze okubanza ebibi n'ebirungi ku nsi kati ebibi bisusse kitegedde Kati goli malayika butereevu nze eky'okubiri. Omu ku bakulu mu kitongole kino Musawuli Henry ayogedde ku mukozi waabwe n'engeri gy'afunyemu ekikyamu. So yabadde akyali nga dokita warekomendinze nti omusajja amurefarinze kutabika olw'obulwadde. Poliisi ng'eriwamu n'ekitongole kya Uganda Security Corps bapangisiza emmotoka eno kyokka nga lubadde lutwala okumuyingiza emmotoka eno. N'okusaba okubadduka ne Ssentuluku Bulamega yaza kuyise ng'abakristu bawakanya okukisibwa kw'omubuulizi George William Sempiira bagamba nti bafunye ebbaluwa okubiwa Ssaabadinkoni Wegayaza Herbert Kabaana Nyanzi ng'ebategeeza nti bagenda kufuna omubuulizi omupya agenda okulemera mu kusinza olwaleero. Kati wakamala naye emyezi mibale bubazi kubanga bamuleeta wano mu January. Ffe ne kitasanyusanga abamu. Oboolyawo bwe twali tulowooza nti Ssaabadinkoni yali wa kubugonjoola naye Ssaabadinkoni alinga eyatya ekifo ng'abugonjodde ng'akyusizza muweereza nga ye yennyini tasobodde kutuuka ku kifo kuluŋŋamya mbeera kuba abakristaayo balajanye ne abamaze okwegalira munda basabe ng'ala basigadde wabweru naye nga tetukkiriza era kyetusaba Bishopu Luwalira tusaba Venerable Kabanda omukulu w'Obusaabadinkoni wano obwaggayaza ensonga eno agireme agijjewo babire Teri kyakusaba tukikkiriziganyisa ekyateri kusaba teri kusaba babatwegayaza Liwa John Bosco ne Bolega Steve ne bakusakidde guli ino lwawukadde TV. Yo mulabirizi Sheldon Mwesigwa awakanyiza enteekateeka ya bannaddiini banne ey'okwongezaayo okulonda okwa 2020 asinzidde mu kusaba kwa Ssekukkulu ku Lutikko e Ruharo. Okusaba kwa Ssekukkulu ku Lutikko ya St James Cathedral Ruharo mu kibuga Mbalala kubadde kwa kimpowooze olw'obulwadde bwa COVID-19 kukulembeddwamu omulabirizi Dr. Sheldon Mwesigwa nga kutandise na kusabira abeesimbyewo. Bishop Sheldon era ategeezezza nga bw'atakkiriziganya na bannaddiini banne abagamba nti okulonda kw'omwaka ogujja kwongezebweyo olw'ekirwadde ki COVID-19 okweyongera ensangi zino. N'agamba nti kugende mu maaso wabula gavumenti n'abakulembeze basaanye bongere okusomesa abantu ku ngeri y'okutangira obulwadde buno. Okukuba obululu nebuuza ne Christmas tugiyimirize okwegendesereza nga bwe batulabudde aba Minister of Health. Ate nga tumaze ebbanga tukyetegekera awo kiba kiringa abakubye burusu oba abamenyekedde bwereere. Yongeddeko nti okusinziira ku bannasayansi COVID-19 si wa kugenda kati nawabula bannayuganda okugoberera amateeka agateekebwawo. Lwaki mutta abantu bammwe n'olaba abantu nga bayoola bali awo waliwo gwe nalabye ka video clip anoonya bululu
ng'abantu yenga alina masiki naye ng'abantu be emimwa giri bweru ennyindo ziri bweru kati ate bwe byomanyi tebabimanyi. Ate omu ku beesimbyewo ku bwa pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu asabidde ku kanisa ya St James Church of Uganda e Lugarama mu disitulikiti ey'Entungamo. Asinzidde eno ne yeebaza Katonda olw'ebyo by'amuyisizaamu. Christmas is a time to share love. Christmas is a time to forget all the evil around us and at least come together in the love of God. I want to wish everybody a Merry Christmas, and as we pray together, Shalom Kama atuyambe to see that we have a better year. Tubase kubarebaho kandi baretere n'umujenyi mumurebe tubasa kumureba kundi murundi kandi ari mu kindi kitakwetezereza. Okusaba kuno kukulembeddwamu Reverend Stanley Tulyasingula yeebazizza Katonda olw'ebyo byayisiza mu Robert Kyagulanyi. N'omulabizi wa West Buganda Right Reverend Henry Katumba Tamale yakulembeddemu okusinza kwa Sekukulu ku Lutike Kako. Ku by'obufuzi ebiriwo asabye nti abeesimbyewo bonna baweebwa eddembe lya kyenkanyi mu kunoonya obululu. Kyeva basaba abalonzi mwenna abaagala mulonderwe mugafu agatali gamu musiŋŋanemu ekitiibwa. Kampeyini zonna nga zijjudde emirembe, emiggo gikendeere, tiyagasi akendeere. Tukubiriza abatuuze bonna aba Kalulu disitulikiti nti tukwasize wamu zino ennaku enkulu olwaleero tuli mu Krismasi wekuume obulwadde bwa COVID-19. Atongoza kawuufube w'okusimbisa emmwanyi naddala ku ttaka ly'obulabirizi eritaliiko kikolebwako. Ensimbi nnyingi ez'obulabirizi zetumalira mu makooti olw'enkaayana ku ttaka singa tulikozesa kijja tuyamba nnyo okugenda mu maaso. Tolina bw'oyawula byakubuulira njiri na nsimbi. N'omulabirizi wa Luweero Eridadi Nsubuga avumiridde obwegugungo effujjo eriyitiridde naddala mu biseera bino nga twetegekera okulonda. Violence erifa abantu oba abalonzi oba bannaffe bakola mu campaign, violence eri abo abeesimbyewo ne violence eyinza okuba ng'ekolebwa abakuumi b'eddembe. Obubaka buno abuweeredde ku Lutike Luweero mu kusaba kw'amazaalibwa ga Yesu Kristo ag'omwaka guno. Tosobola kutta nsiri na jjambiya, n'olwekyo bannaffe abakwasisa amateeka nabo tubakubira omulanga bajje ku bigere. Obubaka okuva mu kakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko kajjukizaawo bonna abeewandiisa okulonda nti